gwalani omusajja yankubako oluyeyo mbozi ya lulala abasajja bamanyira naye nze nkutta blood yakuba luno lwabasiru bastard luno Aliya bikuganda olina okumwogera gwe abasajja abaganda kisran Mungu omusajja omuganda omumpi omusiraamu owe Masaka bw'omufuna mutuge by the way osobola okubeewa omuvubuka emyaka 3 ng'onoonya ekiddako naye ng'omuwadde ekitiibwa nga naye alowooza oli mukyala we naye ng'olindirawo kugenda abawala abasinga bafumbiddwa abasajja ab'enjawulo n'asula wano n'asula wali n'asula wano n'asula wali because tayagala kubeera waabwe kati oyinza okugenda ne gaaye wantu nga buli aliwa mubuuza buli aliwa mumanyi buli aliwa ayogera naye ayita amanya kasule nkuleka wennyini we tugenze oba nkwegaanirawo muna abasajja abakanga nkuleka ampadde ssente ne ŋŋenda nga Mungu ne bakulengera naye omusajja yankwanako nga sinatuuka kusalawo naye nga bwe tugenda auto alina okubeera mu maaso mita nga 3 anvaako emabega so that abatusanga tebagamba nti abo bali bombi awalina ebibiina ebigazi obulungi kino nga kiyamba omwana okuzimba endowooza ye abasomesa baffe bafaayo era batendeke mu kulabirira abaana n'okubateekateeka ekifo abaana bwe bazannyira ekiyonjo ekibayamba okusitula obusobozi bwabwe songa era abaana baffe tubasomesa ebintu eby'enjawulo okuli music okuwuga fashion and design ebyokufumba keeki n'emigaati saako n'ebya tekinologiya entambula bw'eri ku ssomero okutambuza abayizi abo abava ewala era tuteeka nnyo essira ku ndiisa yaabwe tulina ne saluni y'enviiri ku ssomero wennyini olw'ekyo omuzadde totunula walala leeta omwana watwegatteko olwaleero The Auction of Knowledge School tusangibwa Kasangati Bulamu okumanya ebisingawo oba ku noti 7 noti 6 5 noti 1 noti 32 ne noti 7 6 3 2 7 3 8 3 and things musajja ono kakati ajja kumpa emmotoka no nagimulabyemu na bulabi nalowooza nti enkyajja giba agimuwadde nga ye nze Uganda for Ridex bagamba nti Ridex no app gwe kyoba okola so ogende mu ssimu yo downloadinga tulina ababoda ndowooza downloadinga app yo tulina ndowooza ababoda kumpi omutwalo gumu 12 so gwe ride funa app tandika okuwodalinga ekyenjawulo ekigiriko nti ffe bw'ofuna accident tulina insurance gyetukola tutya bya insurance twabiterezezza so ffe ndowooza abasoose mu system eno ey'okutambuza abantu ti omusaabaze waffe ali safe bulungi nnyo elements tuzigaba bulungi nnyo ate bw'ofuna accident ka insurance tulina ka insurance akaliwo mu budde buno ketukuteerako singa oba ng'okoseddwa nnyo biru n'otuuka eyo ne bagiteekako ate otukubira bukubizi n'ogamba nti ate bannange nze nakafunidde eno solongaazo wakafunye ng'olina omusajja waffe wa Ridex ekintu kibanga kitambula ddala bulungi nnyo malidaadi saana ndi ne maama wange twateredde dda ne empeta ng'eri ku mukono mulala ebeera kuguliwa no empeta eri ku lugalo lulala kwebeera no mbadde nabanga olwokusatu ebintu bino temunnabibeeramu just tubuuze ffe oli wampeta tubikubuulire oli wampeta owempeta yaliwa owempeta yaliwa owempeta like batwakuba enduulu baali omukyere ffe mu busiraamu kasita bakuwoowa no waliwo ne beera like abagenda ne bateeka ku kadaali biki naye nga ekikulu mu busiraamu omusajja okuwasa alina kasita akuwoowa ne bakuwa mahale gwe bakuwaki maala oge bampa obudde obwo gaali matono nyina wenda bakati nga bannange oba neeyongedde nnyo okwaka neŋŋaana edda nimugaa bebi gaali matono bakuwa mahale ga sente ogaagazaaki gumanya bampa amahale oba weeseera ndabika obwo obudde omanyi leva erinnya buli mwaka oguyitawo ogenda okutunulamu emyaka 10 emabega 14 mahale nga bampaamu matono kati nga kati gali waasiiti oyagawo singa bwabadde budde buno walisaya mahale ga sente gambe obudde buno ekisookera ddala mba njagala hijja n'ebiwerekerako ebirala kati balaabalamu okuva ku hijja mba njagala ebintu nga 3 awo naye ng'ekisookera ddala omusajja wabo neesimbamu kati hijja era singa nnoba ate era ne bebi namugambye amahale gaali matono budde bwonna oyagala hijja
Wow. Inshallah. Segeza gwe sazi na mahali gukasa. Te sente nedda biki nedda. Hijja sente toyagala. Inshallah. Inshallah. Sente toyagala. Biki toyagala. Hijja kye kikulu. Naye mbuuziza abantu oba ntandikisiza mugabuuzo. Nedda anti kati tusoka kumaliriza kano. Bantu bakutegeere bulungi sente toyagala. Biki toyagala. Kuhijja kuliko ebirala ebigenderako nze kati gino emyaka gye nnina gya bubbi. Nava mugiri emyaka gyanjagala nga bwendi ate ogenda kutegeera embeera yange ate munnange gino emyaka gya bubbi myaka kasito yingira 3 mweja ojiweza njiyita namu okulungula emyaka 38 jajjange Robert ngenda weza emyaka emeka nga 25 anti oyo ansingako oyo blaza wange my elder block okay singako emyaka nga 2 Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olyotya. Ndi luno. Olyotya. Bwe tunagatako erya Hajat. Kijja kuba kituula. Hajat Aliya Nanfuka. Kijja kuba kituula amazima ddala bulungi. Nasaba Allah myaka nga 4 kutandika ne 40 insha Allah. Mba ntuusa okukola hijja. Okutandika ne 40. Lwaki oyagala yingira 40? Mala yingira 40. Anti waliwo gino emyaka gy'okwonoona. Saagala nnyo okola hijja ate njonoone. Naye Aliyo ndabikira okuba n'olugezigezi mu bufumbo. Duli mu bufumbo bwokka. Eno yo sirina. Eno yo olugezigezi sirina. Eno kale ffe tuyinza okugumiikiriza naye oli abeera naawe obudde. Anti era nze sisobola bufumbo bwa boarding. Sikyasobola bufumbo bwa boarding. Bwe buliwo. Kusulayo. Kusulayo bufumbo kati sobola bwadde. Like ngajja n'agenda n'ewalala. Sobola bwadde. N'akuwamu gap. Yeah. Sikyasobola bufumbo bwa boarding. January, December. You're living with the same person in the house? Yes. Nga bunaku omusanga Monday to Friday. Anti bifuuka usual ebintu ebisinga. You want to miss someone? Yeah. Gwegala obeera okunoga nti Haji nkumisinga. Yes, agenda okujja nga weetegese. Ng'omanyi nti nebbanga lyagenda omalawo lya mwezi nja kuba nkola bwenti. You're weird. I'm not. Anti nakugamba even luli nti nno ebintu bye twagala bya njawulo lwakuba abantu batusibako ebyabwe bye baagala n'akikukaka. Bannange olaba okusula n'omusajja kirungi naye n'okumisingako omuntu nakyo kirungi. Kati relation byogambye eyadde oba someone abeera abroad. Nze ndabo yes webale nnyo webalire ddala ajja buzi n'abeerawo mwezi gumu n'addayo. Tokyanga amusajja akutuulirira. Tontama mukwano. Don't tama me. Tontama. Kitegeza weero olabeka ne mu selection wali piki. Nedda njagala nnyo emirembe. Okitegeera ate nze gye nkoma okwagala emirembe gye saagala mulala gye mumalako. Ng'osobola okuba kituufu nga oli ng'ogenda kumpa emirembe naye ate nze nga ngenda gikumalako. Okitegeera ngenda kweronda ntandika okunoonya essimu otandika wenkulaba okutta akasimu nkukute nkuwuliriza ani gwenyumya naye kati yeyo yonna stress nze jangu omwezi gumu ne Katonda musaba nti njagala mwagale. Omanyi nze nnina omukwano muyitirivu tegusobola na kumala muntu omu bwe ngumalayo. Omukwano gwe nina nenguwa omuntu omu yekka aba afudde. Oyina omukwano mungi. Gutandikira wange ne gukome wange. Nze nyina omukwano. Nze nkuloota nenga Katyala ni akola ki? Katyala ni alina gwe yebase n'omuntu nenzuka kiro ku 9 n'entambula. Boda bwebula n'entambula. Nze nkunoonya. Oba nenkaba ku 9 ogw'ekiro. Tovuga. Tovuga. Okuva ina funa accident nagana okuddamu ovuga emotoka. Tomanyi nti nze emotoka nzibuusa. Ebuuka negwayo. Otya. Nze mbuuka. Nze nvuga nnyonyi. Nyero kwaira wedo yi. Nagana okuddamu ovuga emotoka era yemba siina nvuga ninnya boda.
wamma kyenda baba kuvuga oba n'olinya boda oba neninya uba naye ng'okukivuga ogimanyi era nekansa bwe ngenda mu kyalo nvugireyo ntuuka emitala Mariya bwe paba nga nevuga ngenda ebitambala kati wafuna ekitengo kyabbanga ki kitutemya kange emeka kasule nga 7 kasita wagitomeza wagigunda ku kisenge wagigunda yabuuka awo ku Bati Valley we yabuukira by then nali nkyalina na Noah wagibuusa nentomera akayumba akaaliyo bukotazi bw'essomero nembutomera mwalimu omuntu mwalimu abantu newagwayo naye ne bazimbawo abantu tebakosebwa they didn't kati nofuna kati ntyaye n'ekirala nemanyira nnyo okunvuga oli ekyegendereza nti omanyira ekintu omanyira omuntu okuvuga otuuka nga tolina interest yetula steering nange interest y'okwevuga yambula nyumirwa nnyo nga ntudde awo mutto naye nga ate omuvuga speed kendeezaamu ebyo bw'aba avuga eno naawe owulira osiba omanyi nze mumbejja w'Abengeye kulikayo navaayo poza ani omukulu w'ekika ky'Abengeye Kasujja Busujja omubbala gw'Abengeye guvuga gutya tatula asuluma busulumbi tutu naye gukola nnyo ku basajja abakazi si bwe tuli abakazi we are lovers abakyala Bengeye balalu kyemmanyi we are stubborn naye tulina omukwano nkugambye nze omukwano gwe ne nguwa omusajja omu yekka aba afudde era kati mupimirako ne mugamba baby nsagala kutta nkyakwagala guno gukumala inze nenkwagala nkwagala akakoko we nenkwagala eriiso nenkwagala emmunye nenkwagala omumwa nenkwagala ennyindo buli kimu nkyagala mwana wange nze nga nakwagadde kati naye ate weerondalonda nnyo kubanga amwe lava. Okay, let's imagine if you were single and you're making a selection of a man because nze ndabamu olugezi nkulamu obudde buno omanyi levels zaawukana nti years back omusajja gwe nali nsobola okulonda nyinza okuba kati sikyasobola kumulonda okitegeera buli mukazi mu bulamu alina test the kind of a man gwe yandiyagadde okukola ki okuba naye nti naye bwe tuba tukula tuba n'ebigendererwa mu bulamu kati luli edda nali nyina bye nnoonya mu bulamu nyinza okuba nali nnoonya okubeera nyinza okuba nali nnoonya akamotoka nyinza okuba kati so egyo emyaka nali nsobola nnyo okufuna omusajja asobola obbinkolera kyenvutega nti tuli ku myaka ki kati wano wendi bwe wati oba emabegako myaka nga 2 emabega kati omusajja gwe njagala aba tagenda kubonaabona weeronda nnyo tutandike njagala omusajja first of all ng'oggyeko ebirala byonna alina okuba nga tankanga nga bwe mulaba sidduka. Okay, we're going to go slowly, yeah? This is not a TV. It's an online show. Obudde tebugwayo. Okay. Genda mpola nga bw'olambulula kuba nange ngina be ngenda okubuuzaako ebika by'abasajja ombuulire wano ogwawa naye tutandike n'ababo. Alina okuba nga tankanga. What do you mean? Nga bwe mulaba nnyumirwa okumutunulako. Ali omusajja oyo aba afaanana. Wali abantu nga wafuna ekintu kyo naye nga bwe mutulawe muti olina kunyumya nga otunudde wano bwoti. Njagala omusajja nga mba nkutunulidde bweti amaaso gange emimwa gyange buli kimu kinyuma okulaba. Okitegedde? Muna omusajja abakanga. Ngoyagala kwagwa ampadde sente ne ngenda nga Mungu ne bakulengera naye.
omusajja yankwanako nga sinatuuka kusalawo naye nga bwe tugenda out alina okubeera mu maaso mita nga 3 anvaako emabega so that abatusanga tebagamba nti abo bali bombi like nga atunula obutunuzi atunuza bukambwe nedda tulina amannya eyo ge tubayita mu kakiiko k'abakyala damagoni era oliraagana damagoni yo yiino tubeere bulungi njagala nikufune bulungi kubanga abalabi bange saagala babuzaabuza bintu bya mirundi ebiri eri omusajja nga kansirike ndeme kuseka abalabi bo nagenza okulaba nga bwenseka kibanyiiza naye nsaba obangambire nti bakyanyiiga okuleka nga ndeketa okola interview naye mbasuubiza nti mugenda kunyiiga era munyiige oli wakuseka yes naye bwe munyiize gwokola ekintu kimu kwata eddagala liri amanyo toddamu ddimpa kuba bwe nabasisenya sijja kuseka naye nga akyasonyesa eddagala lyebe awulafu tugende maaso njagala bale bange banfune bulungi oba batufune bulungi waliwo abasajja ebika bimeka 2 waliwo nga mulungi musajja mulungi alabika bulungi naye nga oba taseka oba abalina fesi enkambwe naye nga taba mukambwe naye like nga bwatu kyekikula kye tasekaseka abeera awo mudize anti nzera sagala musajja asekaseka mulimu okugamba nti omusajja mubi waliwo yo omusajja nga oli gw'obadde otegeeza yaliwa ajja kuba mubi ugly ekisoka danze nti okuzaala abaana ababi mu Uganda wange omwana ekibi kyasooka okutwala ku muntu kati nze abange bantwala ennyindo naye gwe bagatatawa bwennyindo bwetyo ekibi kyasooka kati omusajja oyinza omuzaalamu omwana ng'omwana mufo kyokumugamba bebi bakanga mukange ati omwana omubi bakanga mukange abajja omuzanyisa omwana akulanga ali mu ntiisa kati ofuna omusajja mufune ng'otegesa obwongo nti singa nzaalamu omwana wange banakanga mukange oba namikita bubu si kyekikulu sente kyekikulu sente ayina weetuuka bannange sente tujagala twagala sente nga bw'okiwulira sente tuzaagala naye waliwo n'ebintu byolina okonsideringa omwana anaabeera atya n'atambula naye n'amuleka waka so kati yaliwo gotayagala mama wange oyo omusajja afaanana atunula atya otegedde omulabye bannange oyo ye muleke nja musanga kati oli gwe wali naye oyo yali akwana nga like mubi ye bambi yali oba yakula atya ate ng'alina ssente future is not secured nga haji mba securinze future y'abaana omanyi waliwo securinga future yo okitegeera nga tosecurinze y'abaana ng'ogenda bazaalira mu ssente bamale bakufuukira ettabu so oyo oyo yasigale so you want a handsome man not a brown man katono ajira alindamu ani ajira alindamu brown man you don't want a brown man kala nga yakojja wange black chocolate nga kojja wange anti bino ebintu ngenda byogera ate baby alabe interview nga ali muzungu oyo ali brown ekyo kibebi kyeru kitiba TV yes mune oli muntu wakubiri oba ndi nga wakubiri wakusatu sanza abakazi abangamba saga musajja mwe but ngojeko Alan okubeera serious on a serious note ngojeko kuba nti no we have the kind of men betwandibadde twagala my type of a guy ekisinga obukulu goyagadde omusajja akwagala omanyize ku basajja babiri nsobola okulondawo omu this is my type of a guy
he's tall, handsome, awunya bulungi, ayogera byenjagala, atambula byenjagala. Omanyize n'omusajja aswabaaya abatantutte ng'otambula bonna bajja okuswabaaya patatambula nedda. Kati nga maze okufuna this type of a guy, ebikujjirako ebirala biriwa? Ogambye atambula bulungi. Nze omusajja alina okuba nga toyogera nnyo, tonsinga kwogera. Abasajja abogera nnyo nedda gwe kireke. Nze nnyina okusinga okwogera. Yes, njaga musajja wa bigambo bitonotono. Saagala musajja alina mikwano mingi. Buli omu mukwano gwe, buli omu anyumya naye, buli omu mutuuka ewantu kwe gagwe newe composing ndodda mu kasonda ko nze siri so friendly. Nsobola otuuka ewantu bwabaawo omuntu omu gwe mmanyi gwe njogera naye, bwabaawo nga sewaliiwo ntufuna akasonda nenzira ku simu yange. Okitegeera kati oyinza okugenda ne gaye wantu nga buli aliwa mubuuza, buli aliwa mumanyi, buli aliwa ayogera naye ayita amanya kasule nkuleka wennyini we tugenze oba nkwegaanirawo. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne dstv ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Tutabeereko na mikwano naawe. No, waliwo ekisuka Alan waliwo kubanga omuntu omusaze n'embeera ye wa vibe. Anti era nze bwe mbanga nkusiimye nga nkusiimye ng'onkwanye ne nkusiima ne tukkiriziganya nkugamba ekyo bw'okikola omulundi gumu nga attitude yennyini gye nteekako ekulaga nti tekinnyumidde era bw'ojja n'ombuuza nga tekinyumye ekyoba okay osaasaanye nnyo. Tugende ku general public gwe ky'omundowoozayo. What's the disadvantages omusajja ng'okwaniddwa oba ng'olina omusajja ayogera ennyo? I don't need a man nga buli omu mukwano gwe. I don't need him. Why? Njagala omusajja nga bw'asanga kasulu ne baba mukwano gwe. There is a way gy'obuuza mukwano. Waliwo omusajja ayeeyanjala bannange naawe n'akusobera nga tunda bugenda kunnyonnyola nti yogwe njagala. Abulambwa gwe kyekiriwo. Okitegedde ebigambo ebimufuluma mu kamwa tebiwooma. Kati nze sina gagenda kunnyonnyola bakwano bange nti namwagalako ssente nga byonna bye bakulabyeko it is a zero. Aho nno oli mugenda wa tutandise olwo. Omanyi omusajja ali composed adefendingika ne bwoba omututte wantu bakyali boba azze yo somewhere najja n'akupiikinga n'omugamba come here najja Alan n'akugamba hello how are you n'agamba n'omulambala musitsa nadda wabbali. I love that man. Ne wabadde ayagala kwogera kunage gwe wennyini n'ovaawo ababuuzizza kati nze ndi supposed okuvaawo ngende attendinge ku mukulu. Owulire kyagamba naye omukulu ajja kujja afuna akatebe we muli asindikirewo emboozi kyokka bannange kasutayo n'abawala bonna nze mukwano nkulekawo.
nze omusajja ayeraga tuli tuti eyewulira ayeraga tuba tuti kale ne bwe weraga nga toli wange ngamba omukazi alina omusajja we omusajja ayematira leero abeere muwanvu atuuke mu kifo nga mutudde awo abagambe hallo mbalamuseza muli bulungi n'agamba mukyala we bagga ofrenda muga nsaba kwogerako naawe nnyabo maama asobola baweekera mpaka waka naye waliwo omusajja akola ekintu n'ogaba mukama ono wange nyinyonyola abantu nti naye wange nekyaka kiri mu bakazi bonna kuba mpulira nnyo abakazi nga bagamba baganye omusajja yeeraga omusajja ayeraga muleke yeewulira omusajja bw'aba nga yeewulira n'omulaba ng'atambula nga n'okutambula yeewulira obeera eno n'ovimba n'ogaakala oyo wange tuweko ku example kale ezaki wa public figures sibalabangako public figures sibalaba naye waliwo omusajja agoga kale omwami oyo engeri yekwata mu public baliwa ye ba public figure mention names I don't see them kabe mu politics tulaba nk'omusajja gwogamba n'ogamba nti babino gayinga yekwata bulungi mujja gamba nkuba nedda bannange nedda mujja kwogera ebyekisiru tebajja wallahi billahi tallahi tebajja bannayuganda bazibu nosobola tugamba nedda bannange nedda I do appreciate that man saagala musajja ava mu bigambo bya kisiru nze turn off gy'osobola okukola kwe kubanga onkwanye hallo nowemula ebigambo noyogera ebigambo nga bijja kumukumu ate nga bya kisiru nsobola okugjako essimu yange negisiikinga ne off oddamu okunkubira nga nkubuuza gwani naye babyalwali eriyo abasajja nga bwe batyo nga yalowooza n'omukazi kati kampadde namba ye mukkiriza omukwana agenda kukubira Aliya how are you olaba obwa bulungi bw'oyina olaba ogw'omubiri gw'oyina nze ngenda kujjamu omuntu natandika okuwomula ebigambo ebyo okitegeera mukwano nze siyagala balalu maadi nze ndi musajja mbasajja bewakanga nze gwe nkusengula ngenda kukusengula ate nno tebasengula yeewera olinda asengule wadde akamyu nga takalaba kyokka teyadde ayagala kusengula nte nga nedda lugezigezi abantu baagala okufuna ku bantu nga ba best friends nga bakuba ku lwali oluli open. Yes Alan, it is very good. Nze omusajja wange gwenjagala oyo gwenkugambye aye composinga manyi we tukubira olwali okitegeera era njagala nnyo nga mubimuwa emirembe mwendi bwe buba budde bwakusiriwala tujja kwekubira tusiriwale oba tuli ffenna tusiriwale but tosiriwala na buli omu kati naayawula ntya ekitegeeza kati bana abasajja like nga tulina omusajja muli mu mikwano gyaga ebinnyo oba toliwala nasanga naga oba tojja kuba wala yagundi wenyini awo oba tonnaba kibalayo nga nze ensawo njikutte bw'otansanga mu mmotoka osanga bode ntutte n'ebigambo babikozesa mbwe ennaku zino bya bulijjo ng'ani akikozesezanga wange n'agamba mu ne lyagundi nze Alan sinnyonnyolera musajja sanga kunnyonnyolera musajja gwe njagala ntandika okunnyonnyolera empisa zo in fact ne the fact nti ondabyewo ne bw'oba obadde obikozesa bulijjo nga siriiwo bw'ondaba nti wendi compose yourself bulina kusibeera naawe kubanga nange kenyini nyina ebigambo byenkozesa nga siri naawe okitegeera naye bwe mba ndi naawe ngenda kuwa respect ndeke bifulumya tanyuma ina bwatama lwaki gwawe mulamu bonna ate mune bwabeera wamulala era tukugeya tugamba obambi alina ekimongwa kye okitegeera naye ate lwaki wange gwe bageya lwaki gwawe mula bugambo bwani mbuba bwogera ennaku zino mukwano waliwo ebintu ebiswaza omusajja nakola ekintu nakuleka wenna ng'oyiise ng'ate okwerondawo kigenda kubeera kizibu nakukonawo naye aliya abe omuwala ng'alina amati nze nno nga nina attitude mukwano era wokiviiramu kisanira bwe nti nenkuggyako amaaso n'omanyirawo nti kyokoze tekinnyumidde kati ate awo nze ku mpisa embiza nina ogenda okuddamu okwogera nga soogera
nze njogera n'abalalu kati abantu bagaye nti nkumanyi nawe oyagala nnyo omusajja w'empisa bambi nedda si mpisa Alan njagala omusajja naye I think kyangu ekyo kyenjogera Alan bwoba ne mikwano gyo oline bakasule ne baani it is a different story nange kenyini bwe mba ne bakyali bange ndi ne basara ndi ne bakasule it is a different story naye the fact nti ozze wooli gwe mbadde neeyisa ne bwoba boyfriend nga nakkiriza nti I love you ngenda kwecompose nga sigenda obwo obudde kwasama okitegeera sigenda kwogera bintu bikutyoboola kubanga bwe nakyogera ekikutyoboola nyinza obutafuna budde ate bukijjawo abantu balaba nnyo ne amaka gaffe bagajajingira nnyo mu bye twogera oba mu ndaba gye batulabye nja kwogera ekigambo bagabe bambi omusajja asula bubi tasobola kuba kino ng'akyogedde bw'ati ng'eka kiri bwe kiti okitegeera kati fena twecomposinge obawo abantu omusajja yewa respect anyuma onyuma okumulaga abantu onyuma okumulaga naye gwe manyi waliyo omusajja gw'otuusa ku maama wo n'agenda mu nnimiro ng'omututte ewammwe n'agenda mu nnimiro muko agenze kulaba maama wo mugaye this is my mother n'amulaga nti maama we yamuzaala emyaka 5 emabega ogenda okulaba agenze kuyunja ttooke maama mpa jambi eyo nkutemereko ettooke mbwala alaga mpisa bwe mba mbadde nina future y'okwagala omwaka awo nkuwayo ennaku 3 bw'ona omalawo omwaka nja kusanga omukutte muli mu bulago mwewaaga omusajja asanze abaana bagenda ku nayikondo kukima amazzi ku gaali n'abagamba mugenda gakimawa tiwali tugende ng'owange era yagenda owange alina kuba ng'atudde wali eri mu katenti ke bamuleetedde frasika ya caayi mulimu amata kati kankugereze nti tulina olumbe eka oba mukolo omusajja owange alina kuba ng'ali wali mu katenti ke tatemerako bantu nnyama otya lwaki mu kidaala gwabuna abaana mbagaye nti mutwale frasika ya caayi eyo nzija ngigoberera mutwale ekibumba gosanga omusajja wali mu nnyama mutwale ennyama y'embuzi okitegeera mumutwalirawo mukulu omukulu ekitiibwa gwe nze nakwagalirako omusajja okirama okimanyi nze nga nakwagalidde omuntu ekitiibwa kya kabaka nkijjayo nenkimugonnomolako awo nga bule nkitunulako bwe nti ndaba kabaka awedde emirimu tuyala musajja yetumatuma mirimu wetuma ki mukwano mutuse mubakadde yetumatuma kiki mbu ye amanyi okufumba bagenda kusogola mmere nti kamba werekera bagenda okusiba emmere onsanga waffe saagala naye Aliya nedda ekyo kiri feya I swear it's not Alan era bw'obanga obadde okikola bw'otuuka wabe wa mukyala respect yonna yonna gifune kubanga olaba ogenda kulekawo emboozi either embi oba ennungi bwe muvaawo tubageya yeetume gayi yeeyanjala maama balabolo n'embaliga anti osaawa yii ogenda okuyita ku basenga obasaayi otuuya n'essaati zisale tulako wamu bakuwa omukeeka wootudde oba akatebe bannanga akwagala okubuuza akusanga awo naye azzeeko lumu gwaddamu okujja wamulujja mwana nzaalwa yawano anze mama wafuuka nedda mukwano olaba ne wammwe saafuuka mwana ate nga nze ndi muwala tobawulira nze mbalaba maama nze wanzaala oyo taba wange agira akirinda ayinza okuba yakuzaala tu nga yakuzaala but wotuukawo compose yourself nze I don't even entertain nsajja wange kubanga akubira mama wange for what reason omugamba ki mama wange omukubira omugamba ki if you want to tell her something mbuulira omanye ekitiibwa abantu kibagwamu bwe kityo
Either mama wa chimala mu bawo oba bawo na chimala mu mama wo. Kati ate nze njagala nga bye yawudde ono muko ono mama. Wala byekuba mama bayisa mbaka amaaso. Ngasobola n'okumuyita erinnya. Nti Alani? Yes. Alani! Taba bba wange oyo. Kati yaba yakyemazeemu. Anti mwatuuse ku level. Akuyita mwana takyalaba. Okitegeera. Kati ate ng'ojja muleetera omulala akukwanya obukwanya akuvuza ate amuwa ekitiibwa. Kubanga azze akyewadde. Atuuse akutaddewo. Era tokkirizanga omukazi yenna okutwala oba girlfriend oba ani ng'osuubira nti nojja kuwangala n'omukyalo oyo okutwala ewaabwe ne bwe kuba just emiya kulaba maama we kampi tutokoba ne wa maama nga toli mu mbeera eraba mukadde oyo. Not like nti oyina ssente oba ki naye ne bwe banyambala yennyini nga bwakulaba bw'ati agenda kuyisamu amaaso don't go. Ne bw'aba ayiseewo gwe sigala mu mmotoka mugambe kati gwe yambuka oba Kidira. Okitegeera gwe sigala mu mmotoka okuuma ekitiibwa kyo. First appearance. Omuntu asobola okujjako obubonero bwonna bw'abadde akuwa. Nze omuntu nyinza okuba nga mbadde muweererya ekitiibwa nga mwagala naye ne mu meeting n'ayogera ne nga I'm disappointed. Ayogera nnyo. Siddamu naku. By the way, mama wange kati ate ndabika mmaze kiraba era ku bintu ebimu ku mize egimu gy'olina agirina. Kyobola olusi nkwagala nnyo. Nze mama wange olina akagambo kewaŋŋamba oyitira okwogera ndi mwavu atali amasavu. Sigakombako. Kati mama wange mwavu atali amasavu. Sigakombako. Oyinza okuleeta mukwano gwo ewaka. Mukwano gwo oba mulenzi oba muwala. Nayogera. Naye kale mama ngenze mama naga Alani soko gye. Nakamba naye ayogera nnyo. Nakubuuza omumanyidde ebbanga ki? Abeerawa. Nimugamba mama kikireke mukwatagana mutya. Ayogera nnyo. Naye omanyi nti ebiseera ebisinga abazadde baffe abantu balabwe bateera we don't end up together. But is it the same ne kubawala? Yeah. Like okutuuka tukanula ng'okwekoza akoze emirimu. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne dizayini yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Nze Alani kankubuulire abantu abamu bakyeta lugezigezi but I think I'm proud of it. There is a way I compose myself bwe mba ngenze wantu watali waffe. Naddala ebyo byabuko. Lwaki ntuuke wammwe ne neeyanjala? Okitegeera wali si waffe wadde nga mulowooza nti mwampasa nafuuka weeyo family of which I'm not. Ekyo sikkiriziganya nakyo. Anti gwe atakkiriziganya nakyo. This is my principle. Osanga bakuba chapati bagenda kusiibuluka za kusiibuluka tandikira awo. Singa sazze. Chapati tezandiwedde. Jukira wali wawe balamu bo. Nze munnange seegula buko lwa mirimo. Obuko bujja kunjagala kuba nkola nnyo. Lwaki tebandeetanga maid? Ne bandeetanga omukyala. Oyagala otuuke. Gye bazaala bawo tule butuuzi. Oyagala otuuke oba bw'otuuka otuula butuuzi? Mba nagenze kukola in the first place. Olina muwala kikaaki. Olina muwala kikaaki. Wali otuuse. Olina okulaga obukyala bwo. Obukyala kyate nabampasa kubulaga bbo. Nze gwe mbulaga era abumanyi obukyala abulaba buli lunaku. Aliya. Nedda banange. Ebintu ebimu ekyo nedda kyamu ne basenga bakugamba. Basenga baani? Ku mitimbagano. Anti basenga abammwe. Nze ate abo si be basenga abange.
nze ngosanga mama bawo ngafumba totula mu kiyungu ne anti kati ndwawo nnyo okukyala kyekisookera ddala siri mukyaze era ekinkuumira ewange kukuuma mpisa zange embi bw'omanyanga nti olinamu empisa zembi zikuumire nnyo ewuwo azaagala azisange ewuwo okitegeera sigenda kukyala wa nazaala wange nsuubira okuba nti lwenagendayo nja kuba ngenzeeyo lwa nsonga ate ensonga eyo entutteyo tejja kunfumbya kuba ne bulinaku bwe sijja balya okitegeera nze babanga obuzibu bwammwe kufumba mumbuulire ngambe mutabani wammwe ampe sente mufuna afumba catering service kozi nze siri mufumbi anti bw'osanga like tebakikola mu mutima mubi naye bw'osanga nga bali mu kufumba kamula juice owaani ewange nze mukamula lwaki mbalaga nti nkamula nnyo juice nga newange simukamula abaana bye bakola ewa abo abaana bajja kukola emirimu bakutuka akaligiti abaana bakuutanga entamu nga bazikuutira abasajja bakuutanga obubalaza ku mizigo nga babeesimisa tebaabawasa omusajja anaakutwala si mirimo baithawo omuntu akwagala aba ayagala ggwe kyova laba oyinza okuba ng'omanyi okufumba omusajja n'atwala oli nga agenda muyigiriza from zero amagi bagasiika bwe bati kino bakikola bwe bati kino bakikola bwe bati kubanga gwayagala kati gwe yayiga okunyiga amatooke n'ogafuula n'ogazaako mukwano si gwe gwaba ayagala kati lwaki mmenyeka emirimu nedda mumwagala nnyo okuba nti omukazi akola nananga omukazi akola watuuka ewaffe n'asala endagala watuuka ewaffe n'awaata bwamala okuwaata n'agoya akawunga olwo neweesibya ereesu eyazza atambula obulungi n'ebigere obikoone oweewujja oyagala okukakasa nti bukusaze nze oyinza okundabayo bwe nfuna ensonda ne ngituulamu bwe ppaba eyo mu nsonda mwe siva mbaawo suswa nnumye kyongamba kale tugeze tekasa si mukolo ogenza okulaba ku maama oba jjajja w'abaana bo omusanze afumba otula n'afumba ng'oti bwoti nandeetera n'emmere nga tosituse mu ntebe kuba n'ebigambo mba nvaamu bitono nze mmwe mumanyi nti njogera kuba gwe mulimu gwenkola gwakwogera naye nze nno mukwano mmanyi okutula n'eyaka n'abanga aweddeko ku maaso mba siraba ng'otunula oti bwe bambuuza mba soogera ntolera mu kusalaamu awo assalamu alaikum Aliya alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh omwami ali atya alhamdulillah ona alya oba ki mukwana nze ala ni mukwana nina ebintu byange naye ate alhamdulillah mpangadde nabyo byeteki ebyo bikolwa byange nze omanyi nzikiriza ekintu kimu omusajja akututte ewaabwe akagendayo abala 6 nze nsinga akabina akanene nti njagala mbalage nti mbigula nze nsinga obweru buli alina kyalina waleete aleete ki anti nze Alan kasita ekintu I can't play my role very well nga waliwo auditioninga okitegeera I'm not proving anyone nti ndi better than yabeerawo luli nze this is me what you see is what you take ndizira bwe singa kukola mirimu sekeja but sifaayo kwa jekeja it is very okay mukulabisa bbaawo ntya muki ekibalowoozesa nti omukazi wamuwasa agende wammwe akole emirimu kyekiri kyenkugambye nti families zino zanjawulo twewasa 2 na 2 okitegeera okulekanga wabaddeyo olumbe kati nkugereze kwani waliwo omukyala ng'abadde ne baye for 25 years nga eri bamumanyi nnyo and all that okitegeera obe waabe waliyo function oba mbaga oba lumbe oba ki kati nga agenda kuyamba ku bbaawe okuhandolinga ebintu ebimu
okitegeera nti n'emyaka mingi nnyo oyina bolagira okukola ab'emmere bagitaddewo bulungi abakino bakitaddewo bulungi that is understandable okitegeera naye ba wali in control of everything naawe ojja otandika okwewujja mbweyagala okulaga nti go official wife bakwagala nnyo ogenda onoonya abatabula omukyere ogenda mukwano weetalawo waliwo abala 6 abala 6 bakulengera oli eri bw'otuyanira mu ddira bw'oweewujja noga amenyeka kinalaga nti akola nnyo nze ndeka wamma tujja kutuula ffenna omwami bw'atampa mmere nja kusiiba nze ne wamwe sowadde okwata esowaani ngende nnone emmere wanje sisobola wadde okwata esowaani nsituke ngende nfune emmere oyagala ni abagikuleetera ayagadde ate nkakasa nti gwe wennyini anvunaanyizibwako oba omanyi nti sinnalya bw'oba okakasa nti nalidde kireke tompa ndiwamu ali oyina entondo olina olugezigezi n'empisa entonotono sirina empisa tozimpayiriza nze n'empisa tuli bwe tuti twayawukanamukko naye not because nti simanyi bwe bazikola empisa tuziyigira ewaka ne tutuuka eno mu bukulu ne twesalirawo this is what I want okitegeera nosooka okwata empisa n'oziwummuza omanye abantu bo okunyigirizibwa kwe bayita empisa buli lwembeera nga nnyigirizibwa olinda akunyigirizanga gwe tonyega yes bagenda kugamba omwana oyo alina empisa bakuboolinga ng'olyaga kyampisa I'm not that kind for me I speak for myself inzo omusajja nkutunira maaso ne nkugamba anko kino sikyagala bw'oba ogenda kubeera nange change bw'oba tosobola kimanye nti kigenda kutwawula inzo omusajja nti amboggoledde anti nze tebamboggolera toboggola yasembayo okumboggolera yali anvunaanyizibwako yali maama era wakolera nti ba wenkugiramu nti bo mama nnyabo alani mulina akakamanyira abasajja ak'okuboggola mwogera arrogantly n'abakazi nze don't dare my friend era mu bintu ebinzijako waya kumboggolera sirimbwa ne bwe mba nkunyizizza communicate in a proper way obusungu oba busungu ate ogenda kugamba otya nyiiga bulala bw'onyiiga n'onkuba oluyinza omanyi bwe nnyiiga bali bakubyeko luyi gwalani omusajja yankubako oluyeyo mbozi ya lulala abasajja bamanyiira naye nze nkutta blood yakuba luno lwabasiru bastade luno naye siri kusonyiwa kisran nagawa mwogedde ntya kisran lyerinnya lye lyerinnya lye kisran embwa eyo ekyo kisirani yakubira kyoluyi maama wange yali ayenze abasajja bamanyiira bannange n'okigambako ate nze ndi omusajja bwayenda not that kind of a woman agenda okujja nga mumbujja I give it time ate njagala ne bwe mba nkyogerako ina oba ate kati Brenda aleke kuba nnyo ssimu yaliwa anti olwongo aleke kuba nnyo ssimu azisusa tukimanyi gwe yagala but still amanyi waako akyo nga nkivuddeko oba wakakimalayo ani yabikugambye olina okumwogera gwe abasajja abaganda kisran mungu omusajja omuganda omumpi omusiraamu ow'e Masaka bw'omufuna mutuge haleluya nga yakula ne jjajjaawe awulira akuba jjajjaawe abampi bajja kugamba nabo togaseeko Masaka yakuba oluyino lw'abamalayika nga bookya ebidomola maama nnyabo naye bwe yalumalayo bwe pa n'olumuddiza amugamba otogunya ogukola ki
oguwanda inze bwonkubira mu bwa girlfriend bwonompasa tonsiba emigwa nonteeka waggulu ku mulabba gw'ennyumba nonkubanga tusobola okulwanira essaawa endala nnya era eyamufumbirwa yenna namumugemera ayinza okuba taddanga mukuba mukazi bw'aba alina amagezi mama wange awe njagala okuwulira obulungi nze kyova atosaako nga nti omusajja omunaku ojja kuntwala no dear abasajja abanaku be basinga empisa embi osula muzigo gwa lume omuki ekikubisizaamu omwana wa muno moreover girlfriend tukyali kulimba lwa minsi ati njagala nga bwendi ate ku bwendi oyongeddeko n'okkuba kyova labanza abawala mbagamba bw'oba olina gayi gw'ogenda okufumbirwa ng'obwongo bwo bukuga nti this is the man bw'akola ekyobusiru nga tonnaba kunywera simbula noonya omuki omulala kubanga gujja kulowooza nti okigumidde awo obudde obwo kigenda kukoma ng'olwo atandise akulowozezzaako agamba ono asoboka okkubwa nze nalwanira essaawa eza Allahu akbar ne tufuluma ebweru ne tulwanira kafugi nze ate tontaasa gwataasa naye omuyoleramu njala kulaba ng'alinako omusaayi amanye nti tebakuba boogera nze mamange yalina okunkuba ate yalekera awo bwe nnemu okuleetako omusaayi naye amaanyi ogalina bwe bakuba ekyamaanyi oleeta ekyobunafu omukwano wakiri ndeeta akambe nawe olina kiwakolawo era labika yakoma ku nze naye bambi yakolawo waba yakuba oluyi yankuba bastade ate onkuba bastade nga nkubuuziza bubuuza togenda niwaffe tewali akumanyi najja nazze ewuwo mpumulemu ewiiki mama wange ambuuza oluwa mugandi ku campus ng'onsindika oluyi mbukubanga olwo nesetingira okumpasa yali awo sayizi nezitasalawo tayawulo ba muwanvu tayawulo ba mumpi awo bakasule be batasalawo zezo sayizi ezitasalawo naye yennyini tamanyi oba mumpi oba muwanvu yali alina ku ssente nikyova sikyabonaabona mirundi ebiri kambeere n'omusajja wa ssente mboneebone ne ssente naye ate okubonaabona ebiri oli munaku tuli buli kimu tusabira kisabire insha allah mukama anaaleeta ate omumanyire nedda bannange ne banene bw'omwogerako obusungu ndaabukulinnya mbamba njagala kuddamu kulwana oddeyo kikube nze omusajja alikuba omwana wange nja kujja bukuukuubira nkwetikka ku mutwe omwana owange okuŋŋa nti maama onankubyemu ku luyi olaba ne ku ssomero mbagambirawo nti nze sirunda nte tewali nsonga ekubya muntu abaana kusoma tebakuba lwaki onkubira omwana nze nsasula fees mukube we ya necessary naye abantu bakuba bantu nga yalowooza nti obusungu bwe omuntu okutegeera alina mukuba okitegeera omuntu anaategeera ne bw'oyogera naye obwogeza akola ki ategeera ate nze alani omusajja asobola okunfuga yenna the fact nti nkwagala it is okay kimala nze alani nga nkwagala ongamba nti Aliya eshaliya tekunyumidde omulala simulinda nzira buzzi mu nju nenjijjamu kati gwe alani ne muŋŋamba ebigambo 10,000 nga gwenjagala ŋŋambe tekinyumye oba omala budde oba obudde bubeera bwa bebi yakyafuga kati abawala be bakuba obagamba ki bambi temukkiriza kubakuba akukuba oluyi noonye wali omuggo mugwire gumusimbe ku nsingo amanye nti okkuba kibi omulinda yebase ne bw'aba alaba amanye nti okkuba kibi mukulu munno lwaki omukuba ate abo abasajja bakuba tekiga nti omukazi teyafumbye emmere n'amukuba nedda tebaagala kubabuuza bintu bimu okitegeera lwaki ombuuza musajja tebamubuuza ate nze lwaki ndi mukazi nze nange nave waffe nga ndi above 18 nze bwe nali mama yanfuga nnyo nga nkula naŋŋamba ojja kwefuga ng'otuuse wuwo
kati newange wendi ngane kwekufuga nina nfuga ate nfuga n'okunkuba nkuba kati olonze ndikula ddi nze mukwano mba nakubye nange yali yatoyina maanyi wewagira bwerere ala nino tunenyanga togayanga omuntu nti talina maanyi pozi oluma bulumi ate siruma nenyinyala nnyo nenyinyala nnyo olaba gwe nsobola okwagala ne sitakomba ku mimu naye ate okkuluma nze nakulaba jjajja baŋŋaana okukiisinga nakutandika mabega kaawo pozi secondary wasomera wa Kitagoba senior secondary school ne Kawempe ng'ofaanana Bilali awo Kawempe awo Kawempe awo ala ni olaba obulamu buno obulamu tebuli hard fato bufufula hard kukira ku macho otandike nti this is Alan kino kyenjagala kino si kyagala setting up principles izo akwagala yingire mu ekyo atakwagala akite tugenda omulamu katono nnyo bwe tukomawo njagala ombuulire oyogedde ku butakubwa lwaki abawala be batakuba nga obufumbo butambula bulungi kale ng'olaba gayita kuba mukakamu ate bo bamanyiira abo abasajja ate gwe bakuba nagonda ng'abeera n'emikono ginaga you guys my guy is calling my guy is calling yes babe gwe batakuba aga Aliya nina kufala wanga akubye nina kufala hello Bado gamba shi kati awo njagala tukirenga tukoma gwe batakuba gwe bayisa obulungi agamba fala wange gwe bakuba agamba my guy kale katuno nyo tukoma otova esi mukasiaka nukankwanjulie mamiga jesi abakola emiramu education gajesi zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri oligino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 nkaaga mwenda 04 gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga Chichi woman modern tiles Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo yanjawulo nnyo. Funa modern tiles. Modern tiles. Kumukutu kwa tuchali CRUZ exclusive mkulikeyo mbulangu bakama bafa obwo tucheyongerayo embozi tuyina nyingi ne mama wange Aliya Nanfuka wano ate yabategeera bokka yabategeera bokka bolaba nga tobitegedde bireke nga olinda video yategusulwa nayo natero giteekayo so tugende toli mwavu naye gwe omanyi nti nze nakula mmanyi tegusulwa mu bagagga yakyasinze Bill Gates tegusulwa oba obugambo bwe yayogera nga butoli mwavu mama nyabo ng'amagezi gonna gategusulwa olunaku lwe namusanga ku boda naga atasobola kubanga amagezi ge gonna gali ku boda agawuuba oyo omwana yalina hit kankubuulire olaba waliwo abantu abakola obuntu ku TV Allah n'amuwa obunkenke ng'alina ekintu kya buildings tegusulwa yaliko kankubuulire tegusula yaliko aho katoli mwavu mutwego gwe mwavu ejinja lyakola thupu ng'olya kasiri asirika alaba obugagga wabujjenca nga tegusulwa yayogedde tegusulwa wamangu tumite sikulinako mbwa yonna it is okay so kati tugende wali
njagala kubuuza kati gwe ng'omuwala omukyala njagala ombulire bakimanyi n'abasajja bakirinze olaba nga bw'ogambye nti omuwala tokkiriza kukuba kati mulimu n'abasajja abatulaba essaawa zino ng'agamba owange muwa buli kimu omanyi Alan relationship zino ffe twesalirawo kotya bw'oyagala ebeere nze ngaye sobola kubeera na muntu nga ndisrespectinga era nkugambirawo oyo si yenze okitegeera omanyi nze am outspoken ekinnuma era ngenda kujja nkugambe nga bwe kiri nti Alan kino nekino kyokola I don't like it nze nganze if you are to go mu maaso okitegeera kozi sina nsonga lwaki nkireka mu munze nga kinnuma lwaki Alan oba n'omuwala atakuwa kitiibwa nga gw'omuliisa gw'omusoza lwaki oba naye laavu kyeki laavu busiru kugumiikiriza tekiriiyo lwaki ogumiikiriza omuntu atakuwa kitiibwa okuleka nga relationship olimu lwa kukubira ngalo kyolina olina ngalo tolina kyoleeta kuba kati nze mbulira omusajja talina kyonkolera lwaki siikuyise nga bwenjagala what you have to offer abawala babiina bingi babyofalinga ate nga babigerabirako ne ssente kati kyekimu n'abawala omuwala bw'aba akudisrespectinga lwa something goods ziri ekabuuswa awo ziyimiridde okitegeera gwamuwa shelter weyeebaka ng'omuwa shelter godina how many girls abatalina we basula nga basula mu nyumba abantu 8 naye ebintu bikyaliyo yes kojja gyebiri abawala abasula mu nyumba 8 nga they're beautiful n'omusajja obusajja omuvubuka okwewaayo n'agamba nti Alan ayina omuzigo gwe gwa rooms 2 akukutta akutaddemu obeere ng'olinawo over that is an address okitegeera soko respecting eyo address mwategeera akombo address anti Alan kati kyamanyi kye bagambe bagamba mbu address biki anti kati soko respecting wano ewakusoza okitegeera Alan muwe ekitiibwa ayinza okuba he's not your kind of guy okyalindirawo owo gw'oyagala naye nono tomumalamu kitiibwa kimuwe kuba mu abo bonna ye yeewaayo n'akuwa ew'okubeera singa walinawo singa toli mu kazigo ke emitwalo 5 ng'omusajja agikwata n'akusasulirawo osula nga waliyo alina ey'15 ng'aginoonya buli lunaku sooka omuwa ekitiibwa olw'ekyo bw'akuba essimu mukwate ng'okwata omukulu landiroodiwo kuba enkya bw'akugamba nti ojja gifuluma osula bweru oba oddayo ewammwe abawala abasinga bafumbiddwa abasajja ab'enjawulo n'asula wano n'asula wali n'asula wano n'asula wali because tayagala kubeera waabwe ate n'empisa tezimweyimirira kubanga alinaewo omuntu omu waabadde guno omwezi n'oguddako so they end up ng'asuze wa Alan omwezi ne wamulema n'asule wa Robert omwezi ne wamulema n'asule wa Kasula omwezi okitegeera butawa abadde yasazeewo okusuza kitiibwa by the way osobola okubeewa omuvubuka emyaka 3 ng'onoonya ekiddako naye ng'omuwadde ekitiibwa nga naye alowooza oli mukyala we naye ng'olindirawo kugenda abasajja abayise bafala abasajja bangi bayise mu kunyigirizibwa olw'abawala naye ate nze okunyigirizibwa okwo nzikiriza nti ffenaffe tukukkiriza Alan ngamba openly wallahi bwe mba nkwagala awo change nze ebintu byemmanyi nze nyina nnyo akajanja nina nnyo olugezigezi naye ebintu ebinfuga mu nsi biri laavu n'obwavu ebyo bye binkwatako sisigaza luyingo nze tulaba yo saizi yo nga nakwagadde omukama n'aleeta omukwano n'engugwamu naawe ani gwomanyi omunene omuwanvu akoma kuli golola naawe sakasaizi kali awo tekakkaatiriza yogera abasajja abayimiridde nga ne ssente balinamu ani awo alina ku ssente n'abagagga nno baggwamu ng'ogyeko ng'alinamu kasente nga yenna bwe mba nkulaba mukwano era osobola kunkubira n'ombuza aliyo okola ki ne Kasule mbidde
Nga musajja munene ng'omusajja ayimiridde nnyo okuyimirira kw'omusajja si bunene nze sala musajja wa lubuto ogenda kuzaaliraani like nga ali mu shape nungi ya Bobby nga ate ontutte wala ng'ontutte wala ku president yakula bulungi kati bwe mba nkulaba era awo mba ndaba ki principal kyaye nga kitudde awo we zenga nakwagadde ki principal kibaawo nga kitudde nga ndaba president wa Nuupu olaba six packs mama nga wakula byonna byentegeera kati omuntu atakugambeko ekigambo yabajja okundaba nti ekitiibwa kyowabbaawo kikakaba akulya round okumuwa ekitiibwa oba mukyalawo kasule bwe mba nnimba wamu ompabula ekitiibwa kyowa omwagalwawo kiforcinga other people around you oba abeewammwe okumurespectinga gwe buli lwokwata ekkubo n'ogenda ewammwe no disrespectinga Allan however short Allan is however small Allan wafaanana gwe wasalawo mu basajja bonna bewakola ki bewalaba n'ogamba nti ngenda kubeera ne Allan ono olw'ensonga zo okitegeera kati olw'okuba nga walina ensonga zo forcinga abalala bonna okumuwa ekitiibwa oli bw'asaagira ku bbaawo n'amujerega don't laugh kubanga bw'oseka kitegeeza even tomorrow ajja kukiddamu kikunyumidde ajja agambe bbaawo alina embaliga omugamba owaani okiyisizza otya mu kamwa ye ate nze okiyisa otya mu kamwa okukiŋŋamba nti bbaawo nga alina embaliga njagala obeere nga okimanyi bulungi nti sisobola kukifulumya kukigamba Aliya ku bbaawe nti Allan ewaffe kasita nkwagala ekitiibwa oba omaze okukifuna kuba ngenda kukikuweesaayo buli aliyo kimukakatako okukikuwa kuba nze bye nayagala biri mu ggwe nyinza okuba nze nyina byenkufuna mu bo be batalaba katulaki gwe bakyapula gwe basiibya ku miggo ye respect agimuwa nnyo abaana eyo teba respect eba fear tetwawula respect na fear omwana gwe basiibya ku miggo omusanga mbu my guy abamufiya nambuza where are you eba fear my guy is going to come omuntu agaba respect talinda kumukubira kubuuza where are you kati gwe nkikusomesa omukazi akuba respect takulinda kumukubira kumubuuza where are you bw'aba aveeka nga toliiwo hello salamu alaikum oba good morning babe oli bulungi kakati mbadde gendako ku interview ne Allan yes nveewo ngende mu Juma okitegeera bwe nva mu Juma nina set call time yange eri 2 pm okitegeera nti tekiba na first yoyo agaba respect so si gwe bakubidde nosooka mbuuza oliwa nempapa okugamba mbadde nti njawane wa Allan that's not respect that's fear era omusajja alina ekyakikola ng'alowooza nti alina ekitiibwa nedda ekyo si kitiibwa oba wafuuka mbwa embwa bweboggolera omuntu yeekompozinga n'akola ki naye yo bawangaalayo mu fiya baba tebalina wakugenda Nagambye eriggwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92
29 oba noti 700 39 oba plus 4 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere. Kyekyo kyalaga nti abakazi bangi bali mu bufumbo not because nti baagala kubeera awo we bali naye ng'atya okutandika kati omusajja ono kala nkuba ate kati yampe ennyumba yampe emmotoka abaana bange basomera ku international ate kati bwe naavaawo banadda wanoogumira oluyi nze ngende ngando mama wange nantuula awo n'angamba jjula muwogo tulye naye nga bwe muli agenda atudde lw'abaana. Omanyi lwaki abo abakazi baba tebanyirira? Abo abakazi ng'omusanga ali mu ssente ali mu jipu mwe bakaabira tanyirira okitegeera kubanga omutima gwe si musanyufu. Bino Yesu abiina afuluma mu kalina y'amaanyi nnyo ina beautiful home ayina emmotoka y'amaanyi abaana be naye nga munda peace of mind. Fete tunyirira because we have a lot. Naye nze mu bulamu priority yange esooka is peace. Ebirala byonna binsangawo sijja kunyumirwa mmotoka si kubeeramu nga sisekanga nkaaba kubanga munnange ndi mu mmotoka. Okitegeera? Sijja kubeera mu kalinaayo njikirire naye nga njikiriza bulumi. Njagala mbeere wantu kubanga nze Alani simanyi myaka gye ngenda kuwangaala. Lwaki mala emyaka 4 mu bulumi nga ngenda kuwangaala na mu 5. Kakati nze njagala nnyo eddembe era ntwala mwona alimpa. Njagala nnyo omusajja alina ssente nga n'emirembe agimpa. Kubeera gye bali. Naye bwe kiba kigaanye kansigale ne Alani gwe ngenda okulya naye akawunga nga tuseka. Okusinga okulya pizza njirye naye ng'omutima gukaaba. Tolina ssanyu. Batumanyi olambu ogenda mmala ku nsi. Chovala babawala mbagamba nti emyaka emiteja abaana abawala 25 omaze okusoma 26 27 oba mu haso za kunoonya kiddako. Onoonya musajja akujja mu bwavu, onoonya musajja akolera business, onoonya musajja akuwanja, onoonya musajja akola ki. Bw'otuuka mu myaka 35 ana look for peace. So tukamu jimenga tozalangako osobola okuba tozalangako osobola okuba go wasookako wano muhaso okunoonya ni gwembera naye yakuzaalamu abaana n'abakulekera okitegeera majority abali 35-40 babeera n'abaana bw'aba si mugumba kati omukyala amaze okuba n'abaana kiki ekikunoonyesa ate omusajja aw'ebintu ayagala abaana kati oyagala gwe mwekuuma naye mirembe. Understand me, nku understanding nti oyagala ki mirembe. Omanyi abasajja bagamba abasajja men stays where there is peace. Beba kyogera. Even women stays where there is peace. Don't shout at me. Tombogolera. Tontomera nsagala muntu gwange sawa tontoma pata buli sawa balina ka kya complainingira. What if you call that type of a girlfriend? Buli sawa balina kya complainingira. Mu nyumba buli sawa omuntu bwatyo mu nyumba buli sawa bati wateredde. Wano nga wateredde. Abananga badugala. Tombulira nze saagala kuntontomera n'ekintu ne bobo kigamba mukozi njagala okimugamba omulundi gumu kubanga mmanyi nti kimalako emirembe. Omuntu okubanga buli sawa kutontomera Alani omukazi atontoma atama bakuyita kunaginga oba mu mwasoma kasule mwasomera Kampala. Nagging. Please no. Ndoza kati okomyewo. Okitegeera? Ffe tujja kuggulawo. Kati awo tonzigulira bw'oba onootontoma. Don't open. Ngambire eri nti kati naye ndowooza bakuggulira eyo. Nze sisobodde. Kati nze we work late.
nabadde ne show kati ngereza oli musajja waka ebintu byaffe bimanyi byakuyiriba nkomyewo oluusi oli waka otandika okunyonyola kati obakasule bovaamu maama ovaana mu basajja nkasule ndoza yakufunidde ono maama okoze booti nedda kubanga naye wenyini bwe nandibadde nkigamba ggwe nze ngamba nnyo nti kyesaagala bankole saagala kikola mulala omanyi nze njogera naawe n'obula mukama yeebazibwe oba obitegedde nnyo batutegereddeeko ddala nakyo nekinsobera oba otegedde nnyo mukutegeera nnyo anti byoyogera naffe wano eno afe abakulaba n'abakuwuliriza abavubuka ogenda olaba omuvubuka nga bambi ajoogebwa obanga yafuna omukazi gwatasuubira nti yali asobola omufuna kyekyo ng'olaba omukazi wo mulungi nnyo ku ggwe kati n'omukkiriza n'akunaabirako amaaso ne baba brother wange mugambirawo kino kyekigenda kukola you a man olina okusigazaamu akatiibwa k'obusajja tokkiriza muntu kuweebuula waba yakkiririza mu bulungi bwe ne mu nfaana ye yonna okwagala Allan kitegeeza yakkiriza ggwe alina okurespectingamu eyo embeera okitegeera n'omulaba nga bamutwalira ku mugwanga mbuzi teyalina kuba naawe anti mulungi olaba Zari awa Shakibwa ekitiibwa ate era nze mba njagala akimuweere ddala kubanga mu basajja abali mu nsi yasalawo nti Shakibwa gwe njagala beera alina okuwa ekitiibwa baaliyo kati ate mba njagala Shakibwa ayongeremu ne natti okukulagamu eman omuntu olina okusetinga sirina wakantu akuwamu okalaba nnyo nolaba omuvubuka nga bamujoze naye nga tasobola kuseguka ng'omulawo ate omuwala alina ssente omuwala mulungi ati nze ate bwana agenda nti kati ekitiibwa omusuubira kikuwaddi bw'aba aganya okikuwa kati lwaki okkiriza obulamu bw'okubeerawo bbanga lyonna lyonna ng'omuntu omulaga nti ndi wansi wa bigere ebyo nze siina muntu gwe tasobola kwawukana naye okuleka Katonda kasita ogezaako okundaga nti you're nothing tokikola mirembe kyekisinga obukulu emirembe kikulu nnyo Allan ne bwe guba mulimo okitegeera ne bwe guba mulimo nze ne bw'oba ompa ssente mmeka tombogolera don't shout at me nsobya nzikiriza nti nsobya ng'abantu abalala naye Allan bwe nsobezzo ngambye otya okitegeera nti naye kennyini nsobola okubikaminga road somehow somewhere naye bwe mmala nenzijukira nti kyenkoze sekinyumye okitegeera nsobola okuddamu ne nkugamba Allan ndabika nayogedde mu bubi obusungu bwanfuze naye nsaba onsonyiwe nyinza okuba addressinga gye na-addressinze issue teyakoze eki both ku mikwano gyange n'omuntu gwe mba njagala kozi kirungi nnyo okutuulawo n'ofumitiriza ku kigambo ky'oyogedde oyinza okuba point gy'olese ebadde ntuufu naye ogirese otya ng'egenda kwonoona buli kimu okitegeera Allan omukazi asobola okukwata ng'oyenze nalaba message bulungi nnyo naye n'akubuuza embuuza gy'akubuuzeemu n'obeera first okumunnyonnyola buli kimu oba okumulimba aleme kugenda oba aleme kukiremerako naye embuuza gy'akoze eki ne wabaawo omulala agenda okubuuza omugaye ate kati tuntansiriwalirako ng'embuuza gy'akubuuziza togenda kumuddamu oba kituufu oba kifu ogenda kumugamba twala ky'oyagala obyawudde nti omuntu asobola okwasamira n'akumalamu ekitiibwa nze nabagamba omusajja oba mumpi ng'akadomola oba muwanvu atya nga gwe njagala ne bwe mba nnyiize ntya nina ebigambo bye sitasobola kumugamba ne bwe mba mbuuminze ntya ndowooza nnyo ku the next day nga sinyiize
Anaba kituta atya nyize ne nkugamba toyina magezi oli musiru. Olwo mu busungu ku lwokutaano enkya ku lwomukaaga nga sinyize ngenda kuyita baby. Ngenda kuyita hani. Kati gwawo omugamba ki onyize nnyo? What do you say? Nze nno nnyomba nnyo nga nnyize. Nkaaba nnyo nga nnyize. Naye neewala nnyo ebigambo ebidisrespectinga. Naddala ng'enkya ngenda kukulaba I still have like nina essuubi. Kala liso kyesaako n'ogamba naye golooza ndi musiru. Yes. Sitegeera. Golooza okusirika siina magezi. Ogivuze bulungi layini. Naye gwe omanyi okutula n'otyobola omusajja. N'omugamba nze nakulaba. Ewammwe teriiyo ategeera bonna basiru. Novuma maama, novuma taata, novuma baganda be, naye ng'omusajja ono omuyinamu abaana era enkya ogenda kumala ate omuwaane. Ebintu ebimu abantu tebabyerabira bisigalawo ku mitima. Okitegeera. Kati ate nze njagala ne bemba njawukanye naawe nga sina nnyo bigambo ebyo bikutobola. Wabula singa ate mba njawukanye naawe tonninnyamu please. Nsobola okugamba buli kimu. Kye sitaasobola kugamba luli. Kuba mba nzikiriza nti naawe toyina ky'oŋŋamba. Kale yeewo mama wange alina okugenda okusaala, alina okugenda ku muzikiti. Obudde bwa jjuma. Twekuumidde Mukama. Beekuumidde Mukama. Ebigambo ebisembayo tuve wa? Bye bikwata ku kibyo ebisembayo. Ebisembayo bikwata ku ki? Ebisembayo buli abawalabo ne batabani bo. Abawala bange tebatya. Wasi basajja bakabe bajoogebwa n'abakazi bajoogebwa. Kazi n'abanga yasaamu ssente mu relationship nenga omuvubuka amulaga talina magezi. Ate obusaamu zaaki? Obusaamu zaaki? Love giveeko, love tekyali. Love kyeki? Banange love busiru. Buli love lwofuuka okugamba nti love is blind. Nobody abeera blind n'aba n'amagezi. Okitegeera? Ekyo statement nkyamu. Love kasite kufuula blind. Someone being blind asobola blind naye nga blind nze eki nga kye kimufudde blind. Yebyo. Gwomanyi nti love bwe kufuula blind batosaaswa kwetegeerera. Obeera driven by ate ennaku zino abaana tebakyayina na love. They are driven by properties and things. Musajja ono kaakati ajja kumpa emmotoka. No agimulabyemu na bulabi. Nalowooza nti enkyajja agimuwadde nga ye. Nze sityoboolwa. Wamanze muli baddembe obutatwala bigambo byange. Kubanga byange nzijja wano kunyumizaamu alani ku mboozi yange. Era njimunyumiriza n'olwokutaano olujjako tujja kuginyumya bwe tuti. Yes, kati gwe oli waddembe okugiwulira nga bwekola ki? Nga bw'ogyagala. Apiikinzeemu ky'opiikinzeemu, alhamdulillah. Amina. N'atapiikinzeemu era si musango gwo. Okitegeera ne bazadde bwe baba baakulemerera oluusi. Ate ffe kati tuba tugenda kukolako ki. Naye ng'obulamu kirungi nnyo bakiyita batya okubusengeka nga bw'obwagala. Yogera ekikunyumira n'ekitakunyumira. Oba muli mu relationship, oba muli mu friendship. Omusajja mugambe, nze omanyi omusajja bwe kamutandana neeyambulira ne bwaba kabaka. Tuba ku leverage. Kitegeeza nsobola okugamba buli kye njagala okukola ki? Kugamba. Naye nkikugambye ntya? Delivery. Don't disrespect your partner. Nkyogedde mu Luganda si mukazi si musajja. Yenna oba boyfriend, oba love, oba ani. Kubanga tomanyi w'omudisrespectingira. Ffe tulina ebizibu. Nze mukwano gwange asobola okuba alina omusajja gw'ayagala. N'amunyiiza, n'annyumiza. Nze ne nsigala nga nnyiize ye ng'amusonyiye. That is why nze omusajja gwe njagala simuloopa. Nga nkyakwagala
I don't lopa you. Ne maama tasobola kumanya nti nina okunyigirizibwa kw'empitamu. Ndopa nkoye. Kubanga gwe ngenda okugamba oli agenda kusigaza obulumi obwo ng'ate nze ndopesezza busungu. Oli amukyawe ng'ate nze nsigadde mwagala. Nti bw'oba olina omuntu ng'okyabeera naye ng'okyayina future pushinga naye twewale nnyo okuboogerako ebibi, twewale nnyo disrespectinga mu bakyali baffe, mu baganda baffe, kubanga ojja tuuko ffe tuddiŋŋana kyokka balibo bakulaba bulala. Ffe bayine basiganga basiru. Era bwe nkulaba nga ŋŋamba kati nno Kalabe yagamba konna ndaba nga abeekoza. Okitegeera nze mba nkulinako eri image. Kyokka ate nga gwe yabyogera baawo kati obudde buno otulaga bulungi bwali. Naye weerabidde. So omusajja wo gw'olina okubeera oba omukyala wo gw'olina okubeera protector asooka. Okumuwa ekitiibwa. Level ki gy'oyagala bamuweereko ekitiibwa. Kutyoboola ki kw'oyagala bamutyoboole. Oyagala ewammwe buli ajja alinnye ku ye. Gwe ky'oyagala ky'oba oseetinga. Awo wennyini tetusukkawo wano. Saagala kusukkako wano olunaku olwaleero. Weebale nnyo Jose Extra ku kamera abaddeko bulungi nnyo. Namikaana kato naye tekaayonooneke mangu. Kasule muyimbi nno. Ayimba ki? Ayimba ki? Raga. Raga dancehall. Yeeyita raga dancehall assassin. Amu assassininga. He's an assassinator. Bwayingira mu dancehall. Nakunga ennumye bukyali. Manye engeri kenguze. Talina kyalowoozaako. Music. Naawe ali olwa butaaganye. Awulira omuziki aguli eri. Nga bona agamba nti kanjira akolako kino. Bambi tamanyi nti ayinza okayimba nga ali Makinde kakatuuka Kibuye. Bw'alaba Bafana. Yerabamu. Bw'alaba Biniganta we yerabaawo. Katonda amusaba. Amuteekeko musa. Kusinga abeera nnyo wano. Katonda amuteekeko musa. Banyo wano wota. Katonda mugatteko musa. Kamuwoomera. Kano. Ke yasooka. Omanyi wano? Kiti yasooka gifuna wano. Yes, omanyi wano ba serebu balowooza nti okufuuka serebu ola kusooka kufuuwa mukka. Ennyimba zikusangayo. Ate nga wakamusanzeeko. Abawattabu. Jose Extra bannange. Saagala kusukkako wano olunaku olwaleero but for now nsibe bulungi mweraba. Kankwanjulire The Ocean of Knowledge School erisangibwa Kasangati. Lino ly'essomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba na kweraliikirira kwonna ku ngeri gy'anaalabirirwamu awamu n'okuteekebwateekebwa. Tuwandiisa abaana okuviira ddala ku ddekeya ne kindergarten, ekifo kyaffe kya mulembe awali n'ebibiina ebigazi obulungi. Kino nga kiyamba omwana okuzimba endowooza ye. Abasomesa baffe bafaayo era batendeke mu kulabirira abaana n'okubateekateeka. Ekifo abaana we bazannyira ekiyonjo ekibayamba okusitula obusobozi bwabwe. Songeera abaana baffe tubasomesa ebintu eby'enjawulo okuli music, okuwuga, fashion and design, ebyokufumba keeki n'emigaati, saako n'ebya tekinologiya. Entambula weeri ku ssomero okutambuza abayizi abo abava ewala era tuteeka nnyesira ku ndiisa yaabwe. Tulina ne saluni y'enviiri ku ssomero wennyini. N'olwekyo omuzadde totunula walala, leeta omwana wo atwegatteko olwaleero. The Ocean of Knowledge School tusangibwa Kasangati Bulamu. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 6 5 nooti 1 nooti 32 ne nooti 7 6 3 273 837. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku nooti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera
kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tofuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne dstv saako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna wooli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa whatsapp ku plus emu 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Nagambye eriggwa ayagala ennyumba ya ANB nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaati y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 81 64 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere. Esimu kasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.